This is Ground Media UG. Godbest Entertainment. Netwagala okumwebaza kubanga ono omwami tayambazika munkubireko mu ngalo olaba akupinyeko ekintu ekyo n'otakirinyamu bande Katonda w'amaanyi mwebale kujja. Thank you for coming. Oh mami webale kujja ziwa afande ziwa doctor, big up on yourself doctor. Right honorable speaker naye mubiru tunakwogera kigambo ekimu tugemu akafaananyi nga Madirati yenze MP w'emukono nga nina okuwa motion yange mu bantu nga speaker yoyo atudde ng'oli mu palamenti owanika mukono n'akulonda speaker nonda agamba yes proceed ngamba proceed era nzija bulijjo netandika Honorable Madam Honorable Speaker sir. Chico, bakyukakyuka olusi yatuulamu oli n'atuulamu kyokka ekyamazima owekitiibwa twali twagala kwesimbawo naye kyatulemesa kyali eki nga ku kipande twagala beerako babiri naye nga tebakikkiriza mu mateeka twaliwo ebintu bye twakola katubabuulira akaboozi twakumanyira mu masuuti leero yambadde munoona ntuuyo mbadde sikulabe walaayi ebaale kuba kikumba obadde gamba tulina ebintu bingi byatuyisemu mu myaka gino 10 badde kusonyiwe tubadde nnyo ku VIP banne tubaagala nnyo mwebale kujja laba ekyesatu laba bwe kyegiriisa akalulu kakyesatu ne kasukwaze okyamba okuba luseke naye tugenda kuba oluseke olutegeere amazima gali nti bantu mwe tuli waneeno naye twetaaga yukasinga osabiriza nze Lubega sirina kyensagaza loleza gyentomeka tubanyumize emyaka 10 mukama tubulesinze mu myaka 10 babaani abatuuza abantu mmwe mu myaka 10 netutuuza honorable netutuuza deputy speaker netutuuza afande siwa tutuuziza balongo osegeera abakata tutuuziza happy boys Victoria University negwayo Rose Form tutuuziza n'abaana b'essomero uniform yabanyumidde dokita togijjaawo uniform nnungi. Ladies and gentlemen, mu myaka 10 katubanyumizeyo akagero kamutakasasa naye mukawulire mu myaka 10 Ivan wakwowoomye kaka my God gwe kambanyumize abantu bano kambagambe bannange si kyangu kuwangaala na muntu afaanana bw'ati emyaka 10 n'ogikuba wali ne giggwako mu nsaasi kandi gino giweddeko kati neeraliikirira egiddako tubadde kubu ne baba mukazi abakazi mukimanyi
mazima ddala bw'oba olina omusajja haiti eno kyekibaawo kyekibaawo munsaasire teri kibi bannanga abasajja abampi banyiiza neze nagamba abakazi omusajja omumpi nakunyiza kola ekintu ati biramu n'abaana olwamwetondera omuganda badde nkuba baana sitegedde naye si mwangu gwamanya kumikiriza omusajja n'olubuto emyaka 10 tazaala mukole ku bwannakye oba bunakya honorable kakunyumiza emizi honorable speaker n'emboozi iyo mu myaka 10 mukama atufunisizaamu emikono nga mmwe mu myaka 10 tutambudde tugenze mu Amerika tugenze mu nsi nnyingi gwe sudawusi ndowooza okimanyi naye mbagamba mu myaka 10 gwezi nza gwamanyiira teekako akantu kano akaliwa mu myaka 10 omusajja ono antambuza ani afunira visa ya Amerika kugwa Tuko tugenda bwalira waneeno oba twawukane ani afunye visa ya Amerika kiki abaali basabeko visa mu kino mukiyitamu emboozi yange emboozi yange kakkanadde ebbali basoode banyaba olwatuuka nga muddemu oluganda ngaakulabira awo olwatuuka munnange nga tufuna muganda fomita Jonah Aftasi nga tufuna invitation genda muki nga batubuuza olina passport nze nayina naye nga munnange tayina fa mu mboozi yange olina passport nga twesonasonda nga tumukola express munenga nebatukolera negakireeta ayagala mbagambe bonna wamala banyo tugenda ofuna passport batugamba beetaaga obufaananyi okitegeera passport photos kati ono kakake kaagaana ne bateekawo kiramba genda mu maaso olina passport munange tugenda batugamba mumanyi tugenda ku American Embassy kakati mu process batuulanga ne batubuulirira mu Luganda omanyi bw'abafuna visa ya Amerika basooka kubuulirira bimanyi bagamba yogera booti omusibu ajja kugamba kino bakubuuza what are you going to do in America omuddemu booti we are going for charity embassy yange batubriefinga ati z'omugezi naye mu Luganda mu Luganda ng'omusajja atubriefinga bakubuuza gwani ogenda amanyako ogenda wa ngenda mu Amerika ogenda kuki ogenda ku yuna mala nnaku mmeka weeks 2 awo naona mundu wano adamu aŋŋamba bakubuuza lwaki mugenda nga muli bacomedians tugenda for charity batange nga nze mmanyi ku embasi eriyo omuganda gwennyonnyola n'abuulira omuzungu tutuuka kati nga tumanyi bino ebyaddyo nti tukola babiri ne wali tuyingira bameka kubanga ono yali yeesiganze mu luzungu kati nga amanyi byonna nja kukola ki tutuuka mu kayumba omukazi ng'akwata akatamnaye kanyumye owenye emboozi yange eziyakitandise ng'omukazi akwata akamugaga were you together ng'onamugamba business nkerabiddeako nga ngamba we are starting with Mr. Rega Dixon mubiru Franka step aside kyokkaze mbimanya ebibuuza ono yaliyo omukazi ng'ateekanya kanyumye kiki awo kanyumye nyumyawo kati munnanga aba ali eri mpulira akola sayini bw'anyonya omutwe bw'asonga ekigalo nenga kati aleka agamba nze bw'agira ati asonga ekigalo nenga kati ono annemesezza ekintu ekingamba oba omwana ono namugjawa omukisa gwe gonna akoze eki agusse nenguma nga bamanyi nti nze nguma nyendera omukazi agyeye akapapula amuwadde nengamba kati ate wano kigenda kwanguwa bwe bamuwaze nennyingirayo olwayingira tebambuuza na bibuuzo omuzigu yaŋŋamba when you're in America keep him safe nze visa nafuna y'abagadiyani nga nina omulabirira olugendo olwatunyumira lwaki ogera ebyobulimba anti munnanga ati bakuleko omwana ogende kunyonyiweka kati mulina abasajja banatwala mu Amerika batukola ekintu munnange nga baleeta tikiti nga zifuluma abasajja batukola ekintu deputy speaker tutuuka kati omusajja atuwa tiketi yaki kyokka visa tunyaza bameka tugenda tetugendangayo nomugamba naye akati kuno ndabako linnya lyange lya Dickson lwegasirira nengamba oyo talina buzibu biki nyonyonyo omulundi ogusooka omukulu akubira essimu gwewakuba essimu akanesiwa okimanyi nga wakali nyonyonyo omulundi ogusooka oyinza okwerabika ziba ziwera 10 nemukubira kumbe nange essimu ngikutte nemugamba ensawo egitegese yali talina na baaga ze namuwa
Namugamba sawo jijjuzengo yatwala engoye nyingi. Namugamba akasigalayo munnange mukubire essimu tugenda. Sigenda obera sawa 2 nga tuli ku airport Entebbe. Tukubira bannaffe bajjo n'Abasalvador be tugenda nabo. Tubabuuza waye nga tetubalaba. Okubira ali awo. Salvador. Salvador ngamba nasuze jjinja nga nina sho ngenda kannebakemu basange ku kisaawe. Nga betwakeddeyo 2. Nengamba tiketi yabadde egamba ki? Kumbe tiketi yali ya sawa 6 ogw'ekiro. Kati mune ngabo manyi nti ndi mugezigezi ono nenkola ki? Nembako benjigerawo ne mulimba ne mugamba manyi era nkigamba kati. Ne mugamba manyi bano bagamba bagenda tukubira tubeko tukola ki? Sawa 2, imagine. Ground TV, 100% entertainment.